Ssabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Bishop Paul Simwogerere asibiridde bannayuganda entanda abo bonna abaagala okulaba ku nkyukakyuka mu ggwanga Uganda n'embulamu bwabwe okukwata Mukama Katonda basooke bamwesige era nabo bateeke okukkiriza mu mitima gyabwe nti obulamu buno n'enkyukakyuka gye twetaaga esobola okulabibwako singa tukkiriza era bwe tunakkiriza mu mitima gyaffe nti kisoboka era enkyukakyuka esobola okujja mu ggwanga Uganda n'embulamu bwaffe kijja kubeera kyangu nnyo ne Mukama Katonda okutukulemberamu nga tugenda okufuna enkyukakyuka eyo. Bishop Simwogerere ategeezezza nti abantu bangi bateeka okubuusabuusa mu biki bye baagala nti ate kasi toteeka okubuusabuusa mu kyoyagala era tojja kukituukiriza, tojja kutuuka ku nkomerero y'ekyo ky'owulira kye weetaaga mu bulamu bwo. N'olwekyo olina okuvumirira n'ogamba nti ekijja kijje n'okkiriza nti Mukama Katonda ajja kukutuusaayo okukkiriza kwo kwonna n'okussa mu ekyo kyonna ky'okkiririzaamu era n'olumba lumu ekijja kijje paka ogenda okulabira awo nga munnange kyobadde olubirira ate okituuseeko. Na buli ali eyo yenna ng'olina kyeweegwanyiza, olina kyeweetaaga, olina kyoyagala, oyagala kulaba ku Uganda empya, oyagala kulaba ku nsi ennungi, ensi etali mu kibbattaka, ensi etali mu kitta bantu, ensi etali mu kutulugunya bantu, ensi ennyonjo, ensi enneetowaze, ensi ekkiriza mu Katonda. Akaseera ke kano osooke wekkiririzeemu omanye nti kisoboka era tujja kukikola. Olwo osabe Mukama Katonda akukulembere, olwo tulyoke tulumbe, tujja kutuukiriza ate tufune bye twetaaga nga bannayuganda mu nsi empya, mu Uganda empya, naffe tusobole okugyeyagaliramu. Okwogera bino abadde Lubaga mu kukuza olunaku lw'ekifo kino okuba nti nno kikuze emyaka egisoba mu 57. Kale katugende ate tufune Archbishop Paul Simwogerere abitugambe. Ssabasumba Augustine Kasujja omubaka wa Papa, basebo ba Vicars General Monsinya Kasibante ne Monsinya Kalumba, Episcopal Vicars, baganda bange abasaserdoti, bamonsinyas, banyabo ne basebo bannaddiini ate n'abo abatukulembera mu bibiina byaffe eby'enjawulo, bassenkulu ne bannankulu, ssebo Ssabakristu n'olukiiko lwo, abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo egya gavumenti n'egya Buganda, abagenyi baffe ab'enjawulo abazze okutwegattako mu kutendereza, nyabo Dr. Kaduchu Joyce, State Minister of Education, Mayor we Makindye, Your Worship Haji Alim Mulyanyama, Honorable Margaret Zua, Ssebo Ssabakristu wa Uganda, Omwami Gervas Njanabo n'abakwerekeddeko, abasawo baffe ba medical directors naddala abo abatwala amalwaliro gaffe amakulu mu ssaza muno, nengeddeyo Dr. Sekitoreko naye n'abalala ndowooza we bali, abakulira amasomero gaffe amato n'amakulu, ngambe nti abantu ba Katonda mwenna bassebo ne bannyabo mbaaniriza nnyo era n'essanyu lingi nnyo, nsanze okubalaba nga tuzze okuza olunaku lw'essaza. Katonda oyo atukuŋŋaanyiza n'atuwa obudde obulungi atenderezebwe emirembe gyonna. Okusookera ddala
tusaanye twebaza Omukama Katonda tutuusizza ku lunaku luno. Tumwebaza olw'ekisa kye kyatukoledde n'obuyambi obw'enjawulo bwatutuusizzaako. Wakati mu bizibu bitwetoolodde atukongoze, atuwadde amaanyi, n'ayongera okutugamba n'okutugumya nti totya, situka, kwata olunnyo lwo otambule. Abooluganda abaagalwa, ffenna ng'essaza, nze amaanyi mbadde nga wulira ge mumpa era tutambudde bulungi nga tutudde omwaka guno. Mu ngeri emu twebaza Omukama olw'ekirabo eky'okukkiriza okuwaniridde obulamu bwaffe ebbanga lyonna. Kino kirabikira mu ngeri gye tujumbiramu amasakalamentu, naddala eyo mu bigo, mu parishes zaffe, mu masomero gaffe ag'ekereziya n'amasomero amalala, era n'engeri gye mwagalamu Katonda, ate ne mu ngeri gye muwagiramu obutume bw'ekereziya wano mu ssaza ekkulu. Sirina kubuusabuusa, mwagadde nnyo Katonda, mwagadde nnyo kereziya. Bye mwetuma ebirungi bye mukola mu kereziya, ne mudduukirira ne muzimba obubondo, ne muzimba ekereziya, omubiri gwa Kristo, ne muzimba ekereziya, ebiggwa bya Katonda. Buli kumpi parish gy'otuukamu mu dayisisi muno mulimu enkulaakulana mu bintu ebifaananako bwe bityo, ate nga mwetuma. Omukama yeebali kuba okukkiriza, tumusabe ayongere okunyweza okukkiriza okwo. Awo nno ntwala omukisa okwebaza olw'obuwagizi obw'enjawulo bwe muwaayo okuyamba omulimu gwa Katonda gusobole okutambula obulungi. Mbeebaza Saala, mwebala amagezi ge tuwaŋŋanamu, nsiima obumu bwe tutambuliramu, mwebala okuwaayo naddala mu nsimbi ne mu birabo ebirala, mwebala okwenyigira obutereevu mu butume, ne muyaayaana okulaba nga muweereza ate nga temugendereramu kusiimibwa naye okukolerera Katonda. Bino biyambye okunyweza essaza ne tusobola okutambulira awamu. Nyongera okubeebaza olw'omulimu omulungi gwe mukola mu kulabirira okuzimba amaka. Mwebale kuzaala baana ne mubalabirira bulungi, ne mubatwala mu masomero, ne mubajjanjaba mu malwaliro, ne mubakolerera okubeezaawo embeera mu by'enkulaakulana mu biseera bino ebizibu eby'enfuna entono. Abasinga muli bantu bakozi ddala, mwebale kuba kyakulabira ku kirungi eri abato mu kukola ne mu kwegayirira, era temujjanga okwo, mwongere mu maaso. Nga tukuza olunaku luno, Kitaffe Kardinaali Wamala Emmanuel ali naffe mu kwegayirira kuno.
atusabira nnyo era bebaze okulaba nga tutambuliza bulungi essaza. Naffe tumusabire mu myaka gye egy'obukulu gy'alimu kaakati. Ate yasiima busiimi Katonda kubagamba talina kimuluma. Yeebaza Katonda okumuliisa obulungi, alya bulungi, anywa bulungi, akola dduyiro. Awummula bulungi era agamba nti empozi ekinnuma bukadde bwokka. Twebaza abasawo abamulabirira buli bbanga, abamwetooloola okulaba nga yeeyongera mu maaso. Ntuusa ate okusaasira kwange eri mwenna abafunye ebisoomooza, omuli okufiirwa abantu baffe, okulwaza, obubenje n'ebirala. Eno obubenje bwaffe obwa Uganda businga kuva mu kyejo na kwefaako. Kuvuga kapaalo, nze nsooka, butagumiikiriza, butabeera na mpisa, indiscipline. Mutuviiramu ebizibu bingi nnyo, netufiirwa obulamu ng'obudde bwaffe oba oli awo bwandibadde tebunnaba kutuuka. Abalala ne bafuna ebisago ebibalemera ate okutambuza obulungi obulamu bwabwe, nga bafunye ebizibu ku bulamu bwabwe ne bafuna obukosefu. Tusabe Omukama atuwe empisa ennungi, tuwe ekitiibwa abatambula ku nguudo, tuwe ekitiibwa obulamu bw'abantu, tukwate amateeka ag'abasirikale oba aga poliisi ag'ebyentambula agaliwo. Oluusi ogenda otambulako mu kibuga, enguudo ezimu baziterako abatambuza ebigere gye batambulira. Ate oba otambula eyo boodabooda ne zikugobayo. Oluusi ne bakukubira n'eŋŋombe nga bayomba bavuma. Tuviire. Tukwate amateeka, tussemu bannaffe ekitiibwa, obulamu bw'abantu busseemu ekitiibwa, ffenna tusanyukire era tweyagalire mu nsi yaffe eno ennungi Katonda gye yatuwa. Abooluganda abaagalwa, liturugiya ku lunaku luno, naddala mu masomo ge tuwulidde, Eklezia wa Katonda ku Sande eno ayagala okutusoomooza ku nkolagana yaffe ne Katonda, ate n'enkolagana yaffe ne bantu bannaffe. Oyagalanga munno, oyagalanga Katonda wo, ate oyagalanga munno. Mu ssomo lyaffe erisooka ery'amalamaga, mutwe ogwa 22, Omukama ng'ayita mu Musa yayigiriza Abayisirayiri amateeka ag'empisa ennungi, nga muno mulimu okubeera abeekisa eri abanaku n'abankuseere. Anti bulijjo Omukama awuliriza omulanga gwabwe. Mu kigambo kino Omukama ayagala kutuyigiriza okukuuma ekitiibwa kya buli muntu, abanaku n'abankuseere.
njagala okwebaza oba okusiima enkola gye tulina mu archdiocese ekitongole ekimu ku bitongole bye tulina, ekitongole ekyomusamaliya omulungi kikola omulimu ku lwa archdiocese naffe ffenna okutuukirira abanaku n'abankuseere, era omulimu ogwo kigukoze bulungi, mpulira gye tugenda. Okwevaamu okwefiisa okuyamba okudduukirira, omutima ogw'obutawaayo nnyo ubanga oba ogutuzaaliddwamu buli oyagala nze nsooka mbeere bulungi neyongere ngaggawa, naye bano abagudu Samaritans ddala bakola bulungi ekyo Kristo yakyuliza mu lugero olw'omusamaliya omulungi. Ate ekyongera okusanyusa nti n'abaagala okukikulembera bawulira essanyu nga beesimbyewo babalonde okugenda okuyamba abankuseere n'abanaku. Abantu abalungi bwe batyo oli basangawa? Tubayigireko, omutima ogwo tugwongere mu maaso. Era ekinsanyusa naddala omwaka guno mwalabirira bulungi bajjajja n'abakadde. Era batuukako ku lunaku lwabwe nga basanyufu. Oluusi twali tubeerabira eyo naye batulaga essanyu ku lunaku lwabwe ne batuziramu ne ku mazina nga balaba tubafuddeko. Ensangi zino omuze ogw'okutyoboola eddembe ly'abanaku naddala bamulekwa ne bannamwandu gukyaliwo. Abooluganda oluusi Ssemaka bw'afa ne batuuza enkiiko ez'okugoba nnamwandu n'okugabana bamulekwa. Bagabane ebintu, abaana babulwe ebyokuyiga bagende nga bafuuka abankuseere wonna mu nsi nga banoonya, so nga balina ebyabwe mukadde wabere babalekedde. Omutima ogwo omukyamu ogw'okwefaako tugulwanyise. Tujjukire nti Omukama awolera ku lwabwe nga bwe tuwedde mu luyimba olw'okwebuulirira. Pawulo mu ssomo eryokubiri baluwa esooka ya Tesalonika yeenyumiriza mu bakkiriza e Tesalonika olw'ebibala ebyokwagala ebyava mu kuwuliriza ekigambo kya Katonda. Okugeza okukyuka n'okuva mu n'okwesiga ebitaliimu. Ekyo nno muze gukyaliwo, tegunnaba kugenda. Ate gutabula bingi, oluusi gutabula n'amaka. Kiwulikika nti obufumbo bwagaana anti omusajja nga tava mu byawongo. Obufumbo bwagaana kubanga omukyala yalina byaliisa munne n'abikwata n'agamba sijja kuddayo kuba ffenna. Buli bulwadde obujja tumanye okubugulumiza. Gundi yakuloga ago mayembe, aye naffe
abandi badde bagamba nti ekwesiga bitaliimu ne tubikuliriza ddala nti ddala wamma mayembe mugaleete tugasabire tugagobe. Kristo gwe tulina gwe twabatizibwamu amaanyi era ffenna tulina obuyinza okukozesa amaanyi ga Kristo oyo etuwangula. Naffe bwe mulaba wano abasaserodooti baafuna omukisa ogw'enjawulo ogw'okugoba Sitaani n'okumuwangula. Kituufu omwepisikoopi alondayo ab'enjawulo nti ono balina obuvunaanyizibwa okugoba Masitaani mu ssaza, era ne mu ssaza lino mwebali. N'abamu mubassa emirimu egyandikoleddwa n'abalala ne bagana n'okukola kye bandikoze ewaabwe nga tubeebunguludde okugoba Masitaani. Ovudde ewuwo oyambadde omusaalaba, okutta omusaalaba, osumye essaala, musujja gwe gukuluma ng'ogenda wa Faaza agoba Masitaani. Tugende mu malwaliro batujjanjabe omusujja. Kristo awonya ng'akozesa abasawo abo, yabawa ebitone ebyo era naye abaakuwonyeza nga yeese musawo oyo omutendeke. Bishop Werigas yanyumya nti yali akyali muvubuka, eyo gye yasookera n'asanga agenda okufa omusujja. Bwe bamuliko okumpi ne bamugamba nti bamulowooza amayembe gaagano gamuli bubi, bamusindikidde amayembe ge gamutta. Naye n'abamatiza nti naye ndowooza tumusooke mu ddwaliro tulabe. Era bagenda okutuuka mu ddwaliro ng'omusujja gwe gumuli obubi gumumalawo. N'awona n'addayo n'abanyonyola nti no gwabadde musujja naye si mayembe. Era obutamatira ne bamugamba naye yasindisa ensiri ezo. Bannange tuve ku kwesiga ebitaliimu, bijja tukuba obwavu, batumaleko embuzi zaffe, ensibi ziggwewo, enkolagana mu maka effe ne mu bibiina ebyenjawulo. Tuleme ate kuwa Sitaani mangi gayitiridde g'atalina. Nga bwe ngambe tulina be tusobola mu ngeri enjawulo okutusabira, naye ffenna abali wano abatukuze nammwe ababatize amaanyi agagoba Sitaani mugalina. Ambanyumize na kino nti nze mwannyinaze omu yansomoozaako, muganda wange ng'agenda okufa, byonna biwedde terikyali ssuubi. Naŋŋamba, Bishop, omwana ono mutwaleko ebukalango. Nze teyandabawo. Naye ng'ate yeyagalira mu bwepisikoopi bwange, naye bwe kituuka ku ekyo tugende ebukalango tubeere bamativu nti Katonda ono atuyita kwe tusinza ye Katonda ow'amaanyi, atwagala, atuwanguza. Muvangiri Yesu Kristo atuwadde etteeka ekkulu nti Omukama Katonda mwagalanga n'omutima gwo gwonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'emmeeme yo yonna. Ate n'ayongerako nti oyagalanga munno nga ggwe nnyini bwe weeyagala.
Yowaana atukakasa nti Katonda kwe kwagala nga bwe tusoma mu Yowaana asooka omutwe ogwokuna. Era Omukama yatulaga engeri gye tuyinza okwagalamu. Pawulo atuyigiriza nti Katonda yatwoleka nga bw'atwagala, anti twali tukyali boonoonyi, Kristo n'atufiirira. Okwagala okwo naffe kwe tulina okubeera nako, okwa Kristo ku musaalaba, oyagalanga munno nga gwe bw'oyagala. Ffenna tusaanye abooluganda twagale bannaffe, si mu bigambo byokka wabula ne mu bikolwa. Bwe tutyo nga tuyambaganye, naddala wali obwetaavu, nga tuyambagana, tubuuliragana, tuba tussa kimu ng'abaana ba Katonda. Twoleke okwagala kwa Katonda okuli mu ffe. Era nga bwe tuwulira, bwe tusoma mu Kolosi omutwe ogwokusatu, okwagala kye kifundikwa ky'obutuukirivu bwonna. Njagala okubeebaza okwagala kwe munjagalamu nga Ssabasumba. Kabonero akalaga engeri gye mwagalamu ekereziya n'abakulembeze b'ekereziya. Mulabiridde ekereziya n'abasaseredooti yonna eyo. Mutugumiikiriza. Oluusi mutta ku liiso, ne mutuyamba mu ngeri nnyingi. Abasirikale ba Paapa bano bankuumye omwaka gwonna, sirina kintuuseeko. Ate Friends of Bishops nabo bandabiridde. Ndowooza engeri gye ndi okumpi nabo, nze gwe basoosowaza. Era ennaku ezo bwe baawulira nti mpezezza emyaka 4 egy'obusaseredooti, bansitula ne bantwala mu nsi ttake. Bantwalako out. Ne bannange abamu. Nenfuna omukisa okuyita mu bifo ebitukuvu omwali ebifo ekereziya 7 Yowaana zayogerako mu kitabo ky'okubikkulirwa. Zonna ne tuziyitamu nga tusomeramu n'amasomo gaamu agakikwatako. Omwali okutuuka ku ntaana ttumbu ya Yowaana ono atujjukiza okwagala kwa Katonda. Awo nafukamirawo n'ensomerawo essaala nnyingi nnyo. Amaaso g'Omuganda gali mu ngalo, nakwatirako ddala. Omwali Pawulo omutume gye yayigirizanga, ensi neewulira. Ate nze Pawulo ne musaba omukisa ogw'enjawulo. Omwali ennyumba yasembayo Maama Maria gye yabeeramu nga bali ne Yowaana, awo baali batugambye nti yanguweeko muleke abalala bayingire, naye namalawo akaseera. Baakaana kuŋŋamba, naye bannange ne bagenda, oyo bishopu muleke, alina omukisa ogw'enjawulo. Awo bye nagamba Maama Maria bingi, si ku lwange nzekka naye ne ku lwammwe.
naye abaatutuusaayo ba Friends of Bishops. Mwebale nnyo mulimu. Ate ne tusanyukako nabo kuba nabo baagenda ne famire zaabwe nga bwe ŋŋambye bantwalako out. Kati nga tujaguza luno olunaku, tusaba Mukama ayongere mu myoyo gyaffe empisa ennungi ey'okukkiriza n'ey'okusuubira n'ey'okwagala. Yesu Kristo mu Ukalisitiya entukuvu, entanda y'abalamazi, atujjuza enneema ey'okwagala eva mu ye yennyini. Kati nga tukomekkereza omwezi guno ogwa Rozaali, tusabe nnyo nnyaffe Bikira Maariya atuwolereze eri Yesu mu byonna bye tuyitamu, nga tetwerabidde nti Omukama wa kisa eri abamweyuna. Byonna Omukama atugamba nti tetutya, tusituke, tukwate ennyo zaffe, tutambule. Dear brothers and sisters in Christ, I welcome each one of you on this day when we come together, we, the people of God, religious and priests, the late of the Archdiocese of Kampala, to celebrate our Archdiocesan Day this year. It is a special day on the Archdiocesan calendar and holds its special significance because of the two related events connected to the Archdiocese of Kampala. The first one, we celebrate consecration of this cathedral in 1925, and this is now 98 years ago. Secondly, we commemorate the erection of Kampala Archdiocese by Pope Paul VI on the 5th August 1966, when Rubaga Archdiocese and Kampala Diocese were merged to forge one archdiocese. These two events are important in the life of the Church in Kampala Archdiocese. And we know that a diocese cannot exist without a cathedral, which is the seat of the bishop and the center of worship and mission. The primary purpose of this cathedral is to be a place of Christian worship and a heritage for the people of God. We have witnessed a lot in this cathedral. The joyful and sad moments, the high and low moments. We have had tears and laughter. And many generations of Christians have drawn their consolation from this cathedral. We thank God for this cathedral. And we look forward to celebrating the centenary of this cathedral in 2025. Another significant event to mark today is the celebration of our identity as a church. On the Archdiocesan Day, we assemble in this cathedral as a church in Kampala Archdiocese. Surround the Archbishop, and I'm very happy to have you today. We celebrate our communion as a church, as a family of God, and tell the story of our faith. The law of the church
states that a diocese is a portion of the people of God which is entrusted to a bishop for him to shepherd with the cooperation of the priests. And it constitutes a particular church in which the one holy, Catholic, and Apostolic Church of Christ is truly present and functioning, as we read in Canon 369. So our coming together manifests the unity of the church, and the unity of the church is the unity of Christ himself. For this reason, division in the church is always a wound in the body of Christ, and we must always avoid it. In his teaching on unity, Pope St. John Paul II wrote an encyclical, Ut Unum Sint, that they may be one, in 1995, in which he insisted that to believe in Christ means to desire unity. To desire unity means to desire the church. To desire the church means to desire the communion of grace, which corresponds to the Father's plan from all eternity. So as we celebrate this year's Archdiocesan Day today, I invite you to reflect on the theme of synodality that Pope Francis has urged the whole church to embrace as a path of walking together, journeying together, and working together, because that is what manifests our identity as the people of God. Amen. Twesiimye nnyo Ssabasumba Simwogerere olw'obubaka obwo obusufu obunyuvu obujjudde amakulu ameereere obujjudde essuubi era obujjudde okubuulirira. Twesiimye nnyo, tusiimire ddala musajja wa Katonda okuba nti ate ovuddeyo n'otulungamya mu mbeera bw'etyo. Olunaku olwaleero lubadde lwakukuza myaka 57 egy'okukkiriza obukatuliki mu ekeresiya eno ey'e Rubaga. Abantu bangi beetabye mu kusaba kuno, era abannaddiini, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bonna beetabye mu kukkiriza kuno, era nga obubaka bw'omusumba buto bwe bubadde. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako. Omukama Katonda nsaba bakuume, tujja kuba tuddamu twogera ebigambo. Banywanyi mweraba.